اللهم إنا نسألك من خيراتك ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله ونصلي ونسلم على رسولنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واتبع ملتهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amalungi amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala, tumwebaza kubanga ateekeddwa okwebazibwa, ate mu kumwebaza yatusuubiza okutwongera, ate mu kumujjukira naye n'atusuubiza okutujjukira. Tekitegeeza nti yeerabira, wabula waba akutadde mu programu zize nga akuwadde enkizo kya bbeeyi. Yagamba Musa alayhi salatu wassalam, wastana'tuka li nafsi, ngenda kukozesa ku lwange, programu zange nkutaddemu. Allah wakuteeka mu programu ze, ebyo biba birungi, kiba kiwedde. Tusaba Allah tuteeke mu programu ze. Allahumma amin. Allah atugamba nti wadhkur rabbaka wadhkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtila. Jjukira erinnya lya Mukama Katonda wo era obeerenga omunywererako, onywerera ku linnya eryo, omwesigamireko, omulowoozeeko, omusembeze fi jami'il ahwal, mu buli mbeera zonna. Wadhkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtila. Jjukiranga erinnya lya Allah ow'ekitiibwa era obeerenga olinywererako. Tuli mu kusoma amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala ag'ekitiibwa, naye ekibuuzo, tutwala obuvunaanyizibwa okugeesibako n'okuganywererako mu kugakozesa mu bulamu bwaffe bwa bulijjo. Tulina enzikiriza eyo eri ilahi ey'obwakatonda. Allah ye mugabirizi wa riziki. Riziki tuginoonya mu makubo amatuufu. Allah ye mugabirizi w'obulamu. Bwe tuba tulwadde tumwesigamirako ne tuteekawo amakubo mwayinza okuyisiriza ne tuwona. So wadhkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtila. Aye yeetugamba okunywerera ku Allah subhanahu wa ta'ala mu buli mbeera zonna. Era Abawarabu balina ekigambo kye bayita attabattulu. Attabattulu huwa al-iltizam, kwe kunywerera ku nsonga ng'onywerera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ng'omunywererako mu ngeri yonna. Ab'ebitiibwa, olunaku olwaleero tugenda kusoma ku bimu ku byetobese mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala ar-Razzaq. N'agamu ku mannya ge tayyibun, kitendo mu bitendo bye oba olyawo. Hadiisi etugamba nti inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah mutukuvu, tayikkiriza kintu kyonna kitali kitukuvu. Yensonga lwaki mulabe tuyingira mu masjidi wano, tuyingira mu kifo ekitukuvu, olw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala ayagala tujje gy'ali nga mutukuvu. Buli kyonna kye tukola nga kitukuvu. Ani ayagala ekintu ekikyafu? Bw'oddayo ewaka n'osanga nga amasowaani gali mu ntebe ganyookako ensowera, obuliri bunabona bukyafu, engoye zo tebazigolodde z'ogenda okutambuliramu enkya, engatto mbi. So jubilati nufuusu ala hubbil khayr. Emyoyo Allah yagiteekateeka nga gyagala nnyo ebirungi. Teri muntu ayagala kintu kibi. So ne Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kukkiriza kibi kubanga ye yakutonda. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah mulungi, akkiriza kirungi. Kati naye wangaala obulamu bwo nga bulungi, nga wootayagala kasasiro mu nyumba yo, ne Allah subhanahu wa ta'ala tayagala kasasiro bw'ogenda kumuleetera mu mirimu gy'okola. Nga wootayagala bulamu bukukaluubiriza, ne Allah subhanahu wa ta'ala tabukwagaliza. Inna Allaha ghaniyun an ta'dhibina. Allah mugagga nnyo, tatwagaliza kuba nti atubonereza. Allah subhanahu wa ta'ala talina kabi konna konna katwagaliza. N'olw'ensonga olunaku olwaleero insha Allah tugenda kulaba ku aklu tayyibat, okulya bye tulya bye tuteeka mu mbuto zaffe. Kubanga omuntu alina ebyetaago bya mirundi esatu, thalatha hajat. Alina ebyetaago bya mirundi esatu: hajatun ila at-ta'am wash-sharab. Omuntu alina obwetaavu bw'okulya n'okunywa asobole okubeezaawo obulamu bwe. Era okulya n'okunywa tteeka eri omuntu okubeerawo. Okulya yekutabeerawo omuntu tasobola kubeerawo. Yensonga lwaki nti okulya kukulu nnyo mu bulamu bw'omuntu n'okunywa.
so bwetaavu bwa muntu okulya n'okunywa ayagala tayagala mu buli mbeera yonna, hatta n'omulwadde bamukubiriza waakiri bamuweeyo ku tuzzi otutonotono asobole okusigaza obulamu nga bubeerawo. Naye bwe tuba nga tulina ekyetaago ky'okulya n'okunywa, okulya kuno bye tuteeka mu mibiri gyaffe biina kubeera bitya, biina kubeera birungi. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Awo tugenda okutambulira ekyo kimu ku bitendo bya Allah mutukuvu, takkiriza okujjako ekyo ekitukuvu. Allah mulungi, tayagala okujjako ekyo ekirungi. Ne bye tulya ne bye tunoonya mu bulamu bwaffe okubeerawo biina kubanga birabika buki bulungi. N'olw'ensonga eyo twagala tulabe ekigambo okulya kuno tulyemu ebyo ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuwa. Allah yatugamba nti alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahu fi at-tawrati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf. Aya mpanvuko naye agamba nti abo alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi, abo bonna abagoberera omubaka oyo sallallahu alaihi wasallam, bimaana mu abasiraamu mwe mwogerwako ku nsonga eno, mu abakkiriza abagoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati wal-injil, ebimu ku bye basanga nga byawandiikibwa mu Tawrati ne mu Injil, ya'muruhum bil ma'ruf, omubaka oyo sallallahu alaihi wasallama abalagira birungi byereere, wa yanhahum 'anil munkar, abaziza bibi, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yallahu 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Kyembadde nonyamu aya ekikulu, wa yuhillu lahum at-tayyibat, omubaka oyo gwe tuli okugoberera n'obusiraamu bwe tulimu atulagira kuba nti tukwata okulya mu bintu ebirungi, buli kiri tayyib omubaka sallallahu akitukkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala tutukkiriza okukirya. Wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith, Allah atuziiza ebikyafu. Akhtaru shay'in fi hayati al-insan, ekintu ekisinga okuba ekyakabenje mu bulamu bw'omuntu, oba temukimanyi oba mukimanyi kankibabulire, ar-rizq, riziki. Okulya kye kimu ku bintu ebisinga okuba ebyobulabe ennyo mu bulamu bw'omuntu. Riziki kiyingiramu ebyenfuna, omala okufuna kye kiddako kulya, kunywa, kwambala, kutambula, kubeera na mukyala mulungi, kubeera n'abaana balungi, riziki waona weetambulira. So Allah atuziiza al-khaba'ith, okulya ebintu ebikyafu, okulya ebintu ebibi. Oba kugamba nti emmere eri tayyibu nungi, baba bategeeza ladhidhun, mmere empoomu. Ebijanjalo singa bigaga tewali muntu ayagala kubirya oba biba byononese. Omugaati Yesu gusobola okubanga mulungi, guli halali, naye olw'okuba nti kati guvunzi teguli tayyibu, tetukkirizibwa kugulya. Waliwo enjawulo wakati wa halali n'ekintu ekiri tayyibu. Ekintu ekiri halali tusobola okukeera ku makyanga tekiri tayyibu, kiri haramu okukirya. Kati ng'omugaati guli halali okugulya nga mulamu kakwakulizo, naye kasita gwonooneka guba tegukyali tayyibu, guba tegukyali mulungi, era tokkirizibwa okugulya. Wogulya ojja kufuna ebirwadde by'otamanyi, ojja kugwa mu buzibu obutagambika. Idhan omubaka Muhammad sallallahu ebimu ku byamuleeta gye tuli n'ebimu ku byatukubirizibwa okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala amulagira an yahilla lana at-tayyibat, okulya ebirungi n'okutuziiza okuba nti tulya ebibi. Buli kintu kyonna ekimanyiddwa mu magezi g'omuntu nti kibi era nti kikosa obulamu bwe kiba kibi. Ekyokulabirako sigala, ab'ebitiibwa abasiraamu tunywa sigala, naye agwa mu aya eno umuman, aziizibwa nga agwa mu aya eno. Ojja kusanga teri hadithi emugaana oba aya eri directing emugaana nga omwenge n'embizzi. Tulina aya ezitugaana okunywa omwenge n'ezitugaana okulya embizzi, ziri direct, zo zitulagirawo nti lahmul khinzir, ennyama y'embizzi mubeere nga mugyewala, temugirya. Innama alhamru wal maisir
wal azlam wal ansab rijsun min amali shaitan fajtanibuhu. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti omwenge n'ebyemanyawo n'atugamba nti najisi mujewale. So aye tugaana okunywa omwenge yeri direct erikiriya etugamba nti temunywa mwenge emanyiddwa, netugaana okulya embizzi, netugaana okulya ebintu ebifudde obukalaga, netugaana okulya omusaayi gukafeche, yo weeri emanyiddwa. Naye eno etugaana okunywa sigala, for example aye tugaana okulya ebintu ebivundu, for example aye tugaana okulya emmere oba ennyama etayidde, for example teriiwo nti eri direct bweti, wabula eno eri jeno yakuŋŋaanya buli kintu kyonna ekitali tayibu eri obulamu bwo obutakirya. Ab'ebitiibwa, obulamu bwaffe tubukosezza nnyo olw'okuba nti tulya ebintu bingi. Tusaba Allah abeere nga atusaasira. Omunnyo mubisi tugulya, teguli haramu, naye oluusi eyo gye bujja gwenza okubeera ogw'obulabe. Butto tumulya mu bungi, era linaakwatira ddala butto w'olukumi n'amusiikisa mukene wa nusu bisatu wa nusu bitaano. Butto agenda kubeera kungulu bw'ati. Tulya amasavu mangi, tulya ebintu bingi nnyo, yes biri halali naye tebiri tayyib eri obulamu bwaffe. So wayuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith, biba bigudde mu bintu ebikyamu. Ab'ebitiibwa abasiraamu bangi tusaba Allah tusaasire tunywa sigala, era tusaba Allah tusaasire atuwonye obubi obuli mu kumunywa sigala. Agaanibwa mu aya eno era omubaka Muhammad sallama bibimu ku byamuleesa. Sigala okusinziira okunoonyereza okuliwo kiraga nti buli mwaka atta abantu 48,000 mu Amerika wokka. Mu Amerika sigala atta abantu 48,000 buli mwaka, era bagamba endwadde eziva mu kunywa sigala ze zisinga okutta abantu okusinga ne siriimu, okusinga n'obulwadde buno obuva mu kwegatta bwe bagamba nti bwa bulabe nnyo. Kakati kitegeeza okunywa sigala kwa bulabe nnyo era kussa abantu bangi okusinga n'obubenje, okusinga ne gunshot ne bebatisa emmundu, okusinga ne incidents endala zonna ezituviirako obulamu bwaffe okugenda okunywa obunywi sigala. N'olw'ensonga eyo sigala bannabyafaayo bakafulu mu kunoonyereza batulaga nti ebitundu 9 ku buli 100 abantu abalwadde kansa avudde ku kunywa sigala. Era bagamba abakyala banywa nnyo sigala era ne bafuna endwadde ya mawugwe lung cancer, naye ng'ava ku sigala. Era na mukwano gwange eyambulira akantu ako nangamba abazungu eno baagala nnyo sigala, bamunywa okwekutula. Mpulira n'Abawarabu nabo bajjumbize abamu okuba nti banywa nnyo sigala. Kati n'olw'ensonga y'ab'ebitiibwa, ffe abakkiriza buli kintu kya bulabe eri obulamu bwaffe Allah subhanahu wa ta'ala yakitukola ki? Ekituziyiza. Popcorn mulungi awooma, naye agenda kukosa amanyogo. Ogenda kubeera mu ddwaliro buli kaseera lwa popcorn, kubanga amanyogo ogamanyi bulungi manafu, tegeetaaga kugateekamu bintu bigenda ate kwongera kugakola ki? Kuganafuya. N'olw'ensonga abaddu b'ebitiibwa, abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala b'ebitiibwa, ekigambo halali ne haramu oba obitunuulidde osobola okulowooza nti ekimu kiyingira mu kinne waakyo. Halali ne haramu, abantu bangi badira haramu ne bamuyingiza mu halali mu ngeri yaabwe nga babeera balowoozezza. So nga mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba nti innal halala bayyinun wa innal harama bayyinu wa bainahuma mushtabihat. Ebintu ebiri halali bimanyiddwa n'ebitali halali nabyo bimanyiddwa. N'olw'ensonga eyo wakati wa bintu ebyo byombi waliwo ebintu ebibuzaabuza. Twaga tubeere nga tutegeera maani tayyib, amakulu g'ekigambo tayyibu. Amakulu g'ekigambo tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti man kana yuridu al-izza, omuntu yenna ayagala ekitiibwa, ab'ebitiibwa. Omuntu okugamba nti nali tayyib mutukuvu, tuli ku makulu g'ekigambo tayyib.
Tayibu kwe kulya ekintu nga kitukuvu, tekirimu bulabe eri obulamu bwo, tekigenda kukosa, tekigenda kuviirako ate kufuna ndwadde z'oteeyagalidde. Kakati amakulu ag'okubiri ag'ekigambo tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti man kana yuridu al-izza, omuntu yenna oba oyagala okubeera n'ekitiibwa. Omuntu atalina kitiibwa taba tayyib. Naye bituleetera okuggwamu ekitiibwa byebyo bye tukola nga si bitukuvu. Buli okola ebintu nga si bitukuvu, ekitiibwa automatically kigenda kuggwamu. Tugambye nti omuntu alina ebyetaago bya mirundi esatu mu nsi. Indahu hajatun ila at-ta'ami wash-sharab, omuntu alina obwetaavu bw'okulya emmere okusobola okubeerawo. Tewali muntu mu nsi okujjako nga yeetaaga okulya n'okunywa, obulamu busobola okubeerawo ne mwabeera ani. Hifadhan ala wujudihi kafardin wa indahu hajatan ila al-jins, yeetaaga omuntu okubeera n'omukyala oba n'okubeera n'omwami. Butonde bwa muntu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bya butonda. Era bana batugamba mbu bo babeera ku ddiini y'abakyala babivaako n'eby'abasajja babivaako, simanyi bali mu ddiini yaabwe. Wallahu ta'ala alam bisawab, naye ojja kusanga nabo ebintu bibayitirirako ne basoba. Era abasajja bajja ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bagamba Aisha radhiyallahu anha nti owaayo mbaka kife nti tubadde tugamba bwe ne bwe tuti ombaka biki byakola nti asaala ekiro akola ibada bwezi ne bwezi nti nze sigenda kuddamu kubeera na mukyala, sigenda na kuwasa, ekiro kyonna ngenda kukisula nga ndi ku ibada. Tombulya by'abakyala. Omulala n'agamba nti nze sigenda kuddamu kusiibulukuka, ngenda kusiiba obulamu bwange bwonna, ngenda kusiiba obulamu bwange bwonna mbu bakola ibada. Mbaka salama we yakomawo ne bamugamba ensonga ezo, n'agamba nti ma balu al-qawm, abantu baliko ki? Ana asumu aftir, nze nsiiba n'ensiibulukuka, wa atazawwaju nisa, mpasa n'abakyala. Faman raghiba an sunnati, yenna ava ku nkola yange si wa munze. Idhan omuntu yeetaaga omukyala, omuntu yeetaaga omwami okusobola okubeezaawo obutonde bwe. Tosobola kunnimba nti omuntu osobola okubeerawo nga tolina mukyala tolina mwami, obutonde bwe ne busigala nga kye kimu, era ojja kumaliriza okudde mu nsobi. So kyetaago kyakubiri. Then ekyetaago ekyokusatu ta'kidi that hifadhan ala baqa'i dhakar, alina okuba nti yekkiririzaamu okuba nti asigazaawo obulamu bwe, olina okukola okubeerawo. Tewali muntu mu nsi okujjawo nga yeetaaga okukola abeerewo, ate wootaakole onaabeerawo otya era onaalya ki? N'olwensonga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ab'ebitiibwa, omuntu alina obwetaavu bw'okubeera n'ekitiibwa mu society. Omuntu alina obwetaavu bw'okubeera nga yushawu ilayhi, nga bamusongako, nga bagamba omusajja oyo bambi masha Allah, musajja wabuvunaanyizibwa, musajja afuddeyo n'aweerera abaana be, musajja yafaayo n'asoma ebitabo bye, omusajja akoze ssente ze, omulaba. Omuntu alina obwetaavu obwo bw'okubeera nti bamwogerako era waali mu society. Era abantu bangi tubeera ku mikolo ne batabanjula, balabanga babayisizaamu amaaso, gwe n'otanjogerako, nze omusajja abadde akuliranyaawo. Era omuntu we bamwogerako nti bannange twatambudde ne mukadde waffe, mumumanyi bulungi yatuwa ettaka ly'omuzikiti guno, naye abadde South Africa era yakakoba waibuka tuwe ku salaamu. Twafiringa bulungi ng'abamusitudde okuwa ku salaamu ava South Africa, era nayagala ajja abuuze ku bantu. Eyo hajja obwo obutonde bw'omuntu Allah subhanahu wa ta'ala kwe yamuzimbira. Lakini omuntu ono okusigala ng'ali ku mbeera bw'etyo, alina okuba nga atabbaqa manhaj Allah, ateeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Alina okunoonyereza Allah we, alina okukola emirimu emirungi, Allah alyoka amusitule amuwe ekitiibwa ekyo kyali okululunkanira. Omuntu yenna waba ayagala ekitiibwa, tugambye fa inna al-izzata lillahi jami'a. Allah tugamba nti man kana yuridu al-izza fa inna al-izzata lillahi jami'a. Yenna ayagala ekitiibwa kyonna olina okuba nga oteeka mu nkola amateeka ga Allah. Lya halal, oba oyagala okusigaza ekitiibwa kyo, tobba bantu, tokumpanya, beera tayyib nga n'ebikolwa bye biri tayyib. Oli wadduka naye minzaani tetuuka, abantu we banaakulabako nga bagamba musajja oyo bannanga afunye ssente mu kufera, omusajja oyo afunye ssente mu bubbi, nga tukulaba masha Allah onyirira,
oyavuga emmoroka ennungi n'oluyita bwe musajja mashallah tonyumiza naawe tonyumiza omusajja musamize oyo awo gonna amataka golaba n'olubiri olwonna lwolaba musamize. So ekitiibwa tolina kubanga kasbuka ghairu tayyib, enfunayo si nnungi. Kati oba oyagala ekitiibwa olina okubanga enfunayo giyisa mu kkubo lyani lya Allah subhanahu wa ta'ala. Muntu yenna abeera mutukuvu waba akola ebitukuvu naye netumulaba nga alina mansabun rafiq, alina ekitiibwa ekyawaggulu mu community, akasenta akalina, abakyala abalina balungi, abaana abazadde, masha Allah ali recognized, naye waba yabituukako mu ngeri ya bubbi ne ssente zabifunamu n'agula emmere n'agirya, emmere yetwalibwa nti eri haramu. So kasbul halal kyekimu ku ebintu ebizibu. Era sahaba omu yayogera ebigambo n'agamba nti alaika bi'amali al-abtal, nkukubiriza okubanga okola emirimu gy'abazira. N'agyogera n'agamba nti al-kasbu min al-halal, okulya kyolya oba okukola ssente ng'ozikola mu kkubo ttuufu. Abantu bali mu riba, abantu bali mu kufera, abantu bali mu tukubira masimu alo elayini yo tugenda kugijjako sooka oweereza emitwalo 10 bafere bayaye bibalimu ebyo. So Allah subhanahu wa ta'ala agamba mbaka sallama alam nashrah laka sadrak, abaffe tetwayanjuluza ekifuba kyo, walana anka wizrak, netukujjako n'ebizibu bye byali kuliko n'amazambi ge wali agakuliko, alladhi anqadha dhahraka, gaali gazitoweredde omugongo gwo nga gakusitowezeeko, warafa'na laka dhikrak, kyembadde nnoonyaamu. Omubaka sallama yeefubako n'akola ibaada, Allah rafa'a dhikrahu, yamusitula okumwogerako, yamuteekawo n'abaliddawo babeere nga bamufuula ekyokulabirako, olw'okuba nti yali akola ibaadaati, yali asinza Allah subhanahu wa ta'ala. Amakubo ge yafunangamu riziki okubeezaawo obulamu bwe gaali ga halaali, amakubo ge yayitirangamu kukola byonna ng'agayitiriza ku manhajillahi subhanahu wa ta'ala. Osobola okusanga olunaku olwaleero abamanyi baffe Uganda bazze batufaako ab'enjawulo, tusaba Allah abeere nga abasonyiwe byabasobako, naye baboogerako mutuufu ababamanyi babajjukira mangu nti Sheikh Sekimpi yatusomesanga, Sheikh Abdul Hakim Sentamu, Sheikh Gundi, Sheikh Abdul Karim, baba muta Abdul Karim yatusomesanga. Allah subhanahu wa ta'ala yasitula okumwogerako olw'okuba nti yali atambulira ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu yenna buli muntu yenna gwe boogerako nga yali atambulira ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, okumwogerako kugenda kubeerawo paka ku lunaku lw'enkomerero. Ibrahim alayhi salatu wassalam, omusajja yeefubako, omusajja akolerera okumwogerako, olunaku olwaleero kati yafuuka na kijjukizo, tukyamujjukira mu byafaayo. N'olwensonga ba Allah ebitiibwa, warafa'na laka dhikrak, twayimusa okwogerako gwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Faman kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u. Eri Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebirungi n'emirimu emirungi gigitwalibwa. Al-kalimu at-tayyib, ekigambo ekirungi nakyo kikuleetera okusituka mu community, nobeera wa buvunaanyizibwa. Kigambo kyo ky'amazima, kigambo kyo kya bwesigwa, kigambo kyo si kya buwemu, kigambo kyo kyekyo n'ebikolwa byo bitambulira wamu. Omubaka sallallahu yatugamba nti inna al-'abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah la yulqi laha balan, nti omuntu asobola okwogera ekigambo kimu bwe kiti nga tafudde nayo, naye ng'ekigambo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala akisiimye, yarfa'uhu Allahu biha fil janna, Allah n'amuyimusa amadaala mu jana, Allah n'amwongera ne level ku nsi, naye ng'ayogera bwogezi bigambo bye, la yulqi laha balan, yali tabifuddeeko, yali tabitaddeeko maanyi, yali tabitutte ng'ensonga enkulu. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuyimusa amadaala. N'agamba nti wa inna al-'abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah, omuntu asobola okwogera ekigambo nga kinyiza Allah subhanahu wa ta'ala nga tafuddeeyo, yahwi biha fi jahannama, Allah subhanahu wa ta'ala n'amuteeka wansi w'omuliro jahannama lwa kigambo kitya kimu.
bannange kimu ku bizibu bye tusanga mu bulamu bwaffe tusaba Allah atusaasire olulimi kamu ku bubenji bwe tulina mu dunia muno. Era olulimi luno lwe lumu ku bintu ebigenda okusinga okuyingizisa abantu omuli kunaku lw'enkomerero. Aktharu ma yudkhilu an-nasa an-nar, ekisinga okugenda okusingiza abantu omuliro olunaku lw'enkomerero kiki? Al-lisan wal-faruj, lwe lulimi lwaffe wamu n'obwerere bwaffe. Olulimi luno nalwo Allah subhanahu wa ta'ala lwogerako nti liko kalimun tayyib, ekigambo ekirungi. Ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib, eri Allah subhanahu wa ta'ala yetwalibwa ekigambo ekirungi, kyekigambo eky'amazima, kyekigambo kyoyogera ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, kyekigambo ekiwoomerevu, kyekigambo ekikwatagana n'ebikolwa byo, kyekigambo simayina wenyinza kukinnyonnyola al-kalimatu at-tayyiba. Ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib, eri Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebirungi ebitukuvu gye bizibwa. So agamu ku makulu g'erinnya eryo g'ekitendo kya Allah subhanahu wa ta'ala at-tayyib kwe kuba nti omuntu ovunaanyizibwa okwogera ebigambo ebirungi eby'obuvunaanyizibwa. Omubaka Muhammad sallama bw'atyo bwe yatulaga, wa mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa faruha fi as-sama tu'ti ukulaha kulla hin bi'idhni rabbiha wa yadhribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Allah we kyokulabirako ky'ekigambo ekirungi omuntu kyoyogera. Kashajaratin tayyiba, kiringa wolaba omuti omulungi, asluha thabitun, nga gulina emirandira eminywevu, gulina zitapulute zikiireyo wansi, naye ate amatabi gaagwo nga gali waggulu mu bbanga. Naye ng'omuti ogwo tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha, nga guliko ebibala ebitavaako olw'obuyinza bwa Allah, buli kaseera nga ebibala ebyo kwebiri sizoni ku sizoni. Kati kyekigambo ekirungi nti kizzaamu abantu amaanyi. Buli muntu aba akyesunga, buli muntu aba yeebuuza ddi lwe kinaatuukirira, kubanga bakumanyi gwe ebigambo biba byebyo. Osuubiza abantu nti banne ngenda kubawa emitwalo 3 ku mukolo guno ogw'embaga, totuuka ne weefuula nti naawe bimanyi eby'omukolo. Nze nali njogera ku kyankalanya naye nga wobimanyi, kati gundaba emitwalo 3 nga jjewa. Naye ng'abantu bakubajetingirako, wabagamba bulungi nnyo nga ogenda obba emitwalo 3, obagambye ogenda bbawa n'emmotoka y'omukole, obagambye obasuubiza ebintu bingi nnyo. Ekigambo kyo si kya mazima, ekigambo kyo si kya muntu mwesigwa, ekigambo kyo kya bukumpanya. Tekisobola kuba nti nno kikufuula omuntu ali tayyib, omuntu omutukuvu. So ebigambo byaffe bitwogera byonna tusaba Allah tutaase bitufu abantu abatukuvu oba abantu abakyafu. Omuntu n'oyogera ekintu ng'okimanyi bulungi nti nno bumutima gw'olimba. Mbaka Muhammad sallama yayogera n'agamba nti kimalira omuntu okumuyita khaim, ye muntu omukumpanya, okunyumiza banne emboozi bonga bajikkiriza, hum laka musaddiqun, bo bakkiriza nti emboozi gy'obanyumiza ya mazima, wa anta bihim kadhibu, kyokka ate gwe ng'obalimba. Kikumalira okuyita omuntu omulimba, omuntu omukumpanya. Nakukyo kika kya bukumpanya. Wallahi abantu osobola okubanyumiza ekiboozi ne batuula ne bakuwuliriza, n'omaliriza n'odderi ne weewa nabula mbifeze badda ebiwuliriza, nabiyiza sitole. Bannange, ezimu ku mpiso Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali atamwe nnyo, era ng'omuntu wakikola amulemerako n'amugamba gundi kola istighfar, gundi weenenye, kwali kulimba. Okulimba bw'obulamu otuwangali olunaku olwaleero. Okulimba tekutufuula abantu bali tayyib. Sahaba yitibwa Abdullah yajume n'agamba nti olumu Mbaka sallallahu alaihi wasallam n'akyalako ewaka, wa ana fi baitin, nali mu nnyumba. Yali mu nnyumba ne maama wange n'ampita n'agamba wange gwa Abdullah jangu, taali otik, jangu nkuwe. Mbaka sallallahu n'amubuuza nti wama arati an tu'ti, kiki ky'obadde oyagala okumuwa? Namugamba nti ya Rasulallah utihi tamura, badde njagala kumuwa ntende. Namugamba nti singa obadde tolina kyogenda kumuwa, Allah yali badde akuwandiikako nti olimbye. Fa innal kidhba, okulimba kuwandiikibwa nti kulimba, hatta n'akalimba akatono
nako ne kawandiikibwa nti kalimbo. Nolumu omukyala yanyumye bagendako okukyalibwa Nabbi Muhammad sallama. Aisha radhiyallahu anha yali myaka gye egy'obuwala nga muto. Ne bagenda n'omu ku bantu be ne bagenda okukyalira omubaka Muhammad sallama, bamusanga ali mu kunywa mata. N'akwata amata agali gasigaddemu n'awaako Aisha, olw'okuba nti kaali kawala kato ne kakwatibwa ensonyi okukwata ekikopo ekyo. Omukyala n'akabuuza nti anti lima taruddi yada Rasulallah, lwaki oddisaayo omukono gw'omubaka Muhammad sallama, bimaana lwaki ogaanye okukkiriza ekikopo kye bakuwadde ekyamata. Aisha radhiyallahu anha n'akwata ekikopo ekyo n'anywa olw'okuba nti yali awuliddemu ensonyi. Then we yamala n'amugamba nti awo mala oweeko ne bannammwe bwe muzze. Abamu kubo ne bagamba nti nze saagala. Omubaka sallama n'abagamba nti temugatta bintu bibiri, al-ju' wal-kidhib, temugatta njala na kulimba. N'omukyala n'amubuuza nti ya Rasulallah, singa omuntu ajja n'amugamba nti jangu tulye, n'agamba nti saagala, okukubeera kulimba. Omubaka sallama n'amugamba nti okukuba kulimba okuwedde emirimu. Idhan omuntu abeerawo ng'ayagala ekintu ne yeebuzaabuza ne yeeyisaako n'akola atya n'alimba, muze sikyagala ate ng'akyagala, okwo nakwo kulimba, so tekigwa mu kalimatu tayyib, ebigambo ebitukuvu. N'olw'ensonga eyo omukkiriza mundabitu lisan la yantiqu illa bil kalimi tayyib, omukkiriza olulimi lwe afuba okulaba ng'alulondoola, tayogera bigambo okuggyako ebitukuvu, ebigambo by'obulimba, ebigambo by'obuwemu, ebigambo by'obukumpanya, ebigambo by'obufere, byonna byonna bigwa anda ebigambo ebitali tayyib. So tulabye nti wa inna al-abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah, omuntu asobola okwogera ekigambo kimu bwe kiti nga kinyiza Allah nga tafuddeeyo. Yenna ayogera nagala, omuntu n'omusanga ayogera ebintu ebitasaana. Nyaba Katonda ennaku zino yatwerabira. Masala omuntu asobola okubuuza ekibuuzo ekifaanana bwe kityo, gwe n'olowooza nti obyogera mu kusaaga naye nga kiggwa mu bintu ebinyiza Allah, n'olowooza nti kigambo kya mangu mangu, kigambo kya ngungu. Wa innahu la yahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Baali balowooza ekigambo kye bayogera ku Aisha radhiyallahu anha mbu yayenze, naye ngeri Allah subhanahu wa ta'ala kigambo kinene. So omuntu osobola okwogera akagambo n'olowooza nti katono era Allah tekamunyiiza, naye ne kagwa mu bigambo ebimunyiiza n'akusindika wansi w'omuliro jahannama lw'akagambo katono nnyo kamu bwe kati. So omukkiriza mugezi mundabitu lisan, olulimi lwe alulondoola, terumala googerayogera bitasaanye, terumala googerayogera bitakwatagana, kubanga atya luyinza okumuleetera embeteza. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kino kyalabikira mu athar, simanyi omubaka sallallahu alaihi wasallam yakyogera, naye bagamba anna qadha muhsana yahdimu amala 100 sana. Okuwaayiriza omuntu nti yayenze naddala omukyala kisobola okusaanyaawo emirimu gyo egy'emyaka 100. Okuwaayiriza omuntu nti gundi namulabye wali ng'ayenda, namulabye n'omusajja, namulabye ne gundi, naye nga mutuufu ali innocent, talina musango, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okutta emirimu gye egiwereza ddala emyaka 10 gy'omaze ng'okola mu myaka 10, Allah n'agisaanyaawo. So kigambo kizito okuwaayiriza, okulimba mu byamaguzi byaffe bitutunda na biki byonna bigambo binene. N'ekigambo ky'okunyomerera, Aisha radhiyallahu anha waliwo omu ku bakyala abajja ne bakyalako omubaka Muhammad sallama. Aisha radhiyallahu anha n'abanga yamunyomerera, yagamba nti ya Rasulallah hasbuka min Safiya qisaraha, kikumalira kugamba kyalibadde kikumalira Safiya oyo obumpi bwe. Safiya ali mukyalo bolyawo mumpi, naye ono yamulabako omulundi gwe gwasooka oluusi olw'obujja, manya abakyala babeera nnyo n'obujja, n'agamba yeewo kazi akakampi mu ngeri y'okunyombera okanoonyaako ki, golooza obumpi bwe bukumalira ddala kakujaamu, kazi kampi kasiwuufu ki, kigambo ekyokunyooma omuntu ng'osoose okumulaba, wallahi kigambo kinene nnyo. Era omubaka sallama n'amugamba nti laqad qulti kalimatan, oyogedde ekigambo law muzija biha al-bahru lamazajatuhu, singa bakigerageranya n'ennyanja kyalibadde kyenkana obunene bwakyo, obungi bwakyo.
bimaana obuzito bw'okunyooma omuntu n'omuyisaamu amaaso olw'ekyo kyali, olw'obulema bwe, olw'obumpi bwe, olw'obukadde bwe. Mulimu n'abawanvu abali abnormal, nga musajja muwanvu naye yasukka kano bakaita bakofoono katuviire, olw'obutono bwe, olw'obunene bwe. Singa ogezaako n'ofulumya ekigambo kimu ekimunyooma nga kimunyiiza, ekigambo ekyo kisobola okukuteeka mu muliro jahannama ebbanga lyonna, ate kikubeere nga kyonoona n'emirimu gyo emirungi ku lunaku olw'enkomerero. So alkalimu ttayib ilaihi yas'adu alkalimu ttayib. Allah tugambye nti eri Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebirungi gye byambusibwa era gye bitwalibwa. Ne hadithi mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba nti la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Obukkiriza bw'omuntu busobola kunywera okutuusa nga omutima gwe gunywedde, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ate omutima gwe tegusobola kunywera okujjako nga olulimi lwo nalwo lumaze okunywera. Ab'emitima olulimi lutanywera, omutima tegusobola kunywera. Olulimi luno lwe tulabirako ki ekikuli ku mutima gwo, kubanga kasita lunywera tumanya bulungi nti masha Allah n'omutima mulungi. Wa inna fil jasadi la mulgha, hadithi tugamba nti mu mubiri gw'omuntu mulimu ekinyamanyama. In saluhat, okibanga kirongoose, saluhat aljasadu kulluhu, omubiri gwonna gulongooka. Naye ekinyamanyama kino kisobola kulongooka na kutereera paka nga tumaze okulaba olulimi lwo kiruli. Ennimi z'abantu ab'ebitiibwa ziyitako ebigambo ebitasaana. Ennimi z'abantu ab'ebitiibwa ziyitako ebigambo mbutuufu bitasobola nakuba nti nno okakasa nti gye biri. Akalala ke njagala okuba nti nno tutegeera, man aasha taqiyan aasha qawiya. Omuntu wawangala nga atya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amuwangaaza nga muvumu, amuwangaaza nga alina amaanyi. So waliwo kituyita ta'amu tayyib, tabwan ka fikrat awla hunaka luhumu kathira. Waliwo ebintu bingi bye tulya, waliwo ennyama, waliwo ebyokunywa, waliwo n'ebintu ebirala bingi nnyo bye tunywa bituteeka mu bulamu bwaffe. Naye obulamu bwo bw'obutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ebintu bino byonna byendya ayina kubanga amaze kubiteekako mukono nti biri halaali, ogenda kuwangala nga obulamu bwo obw'ekikadde Allah tagenda kubukaluubiririza. So buli wowangala nga olya halaali n'obukadde bwo Allah ajja kukuteerawo embeera ng'omubiri gwe gukyali mugumu. Omusajja omu bamubuuza, yaweza emyaka 96, ne bamubuuza nti waayi ma hadhihi siha, nga otulaba okyali mulamu, ayimirira bulungi, amatu gawulira, amaaso galaba bulungi, ayogera bulungi, amannyo gonna mu kamwa mwegali. Ne bamubuuza waayi kiki obulamu buno nga tebusankasanka emyaka 96 naye okyayogera bulungi, amannyo mu kamwa gonna mwegali? N'agamba nti hafidhnaha fi sighar, twakuuma ebiyungu byaffe mu buto, fahafidhaha Allahu fil kibar, Allah n'abitukuumira mu bukadde bwaffe. So buli bw'olya haramu oba oteekerateekera bukadde bwo bizibu, oba oteekerateekera bukadde bwo mbeera nkalubo. Ono ekyafaayo kye batunyumiza, omusajja era bamubuuza ku mbeera eyo, n'agamba nti wallahi lam akilu fi hayati lukmata haram, mu bulamu bwange nze saalya ku kintu kiri haramu, era wala arifu alharama nisai, simanyi mukyala wa haramu. Omusajja ono mu buvubuka bwe teyalya ku haramu yenna, ate era mu kaseera ke kamu teyabeerako na mukyala wa haramu. Tubeera myaka egy'obuvubuka ne gitulimba, ne gitubuzaabuza, ne gitukoza ebintu ebitasaana, ne twenda ku bakyala ono nooli. Naye waliwo ekiseera kigenda okutuuka ng'ozizza emyaka 4, emyaka 5, wallahi ng'oli mu kwejjusa abakyala abo be wayendako. N'olw'ensonga eyo obulamu bwaffe tetubuteeka mu katyabaga nga tulya ebintu ebitali halaali. Buli w'olya ekintu ekiri tayyib, oba okuuma omubiri gwo mu bukadde, ate era oba ogukuuma nga gukyali muvubuka, oba ogutaasa ebizibu bingi nnyo n'embeera embi mpitirivu nnyo. Kitwagala okuba nti tumalirize, man istaqama ala amrillah kana mustajaba da'wa. Ebimu ku bitulemesa Allah okutwanukula ebyo byonna bye tumusaba.
kwe kuba nti tulya haramu. Buli olya haramu, buli oteekawo embeera nobanga olya haramu, tolya ta'amun tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala ojja kumusaba byonna by'oli musaba tajja kwanukula. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujjukira hadisi eri mweyogerera ku musajja nga mweyogerera thumma dhakara rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa sharabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Omuntu awanike emikono gye waggulu, Allah nkusaba mpa kino, naye ng'olugoye lwalimu lwennyini lwa haramu, yalunyaga bunyazi, yalubba ku waya ya muntu n'adduka ekiro, baliro balwerabiddeko masala. Essente zennyini ze yakozesa okugula olugoye olwo zaali za haramu. Buli kimu kyonna ekimwetooloddeko obulamu bwe, byalya, byanywa, ebigambo bye na biki byonna. Omubaka sallallahu yabuuza nti fa anna yustajabu lidhalik, kati yo tumwanukule tutya ng'obulamu bwa butambuliza ku haramu? So ebimu ku bitulemesa Allah subhanahu wa ta'ala okutwanukula kwe kuba nti nno tulya haramu, era byebimu ku Allah subhanahu wa ta'ala byatusinzirako okuba nti tatwanukula. Olwaki? Ta'amun tayyib, mmere nnungi, naye almushkila ushturiya bimalin haram, wajigula n'emmaali ya haramu. Kati mmere no automatically ina kuba nayo haramu. Emmere nnungi iyo gibaguze ne sente zaki eza halal. Okoze emirimu mingi nnyo naye tolimbangako mu businesses zo, maghashashta ghishu kwe kumpanya mu byobusobozi, toteekangawo mbeera yonna ekufunisa sente ziri mu makubo ga haramu. Omuntu afaanana bw'atyo sente z'abeera afunye wazigulamu emmere n'agirya, emmere etugamba nti eri halal. Fa amma wazigulamu emmere nga za haramu, emmere nayo tugiwandiikako ewa Allah subhanahu wa ta'ala, giwandiikako nti eri haramu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakubirizanga nnyo Saad, yamugamba nti ya Saad atib mat'amak, owange gwe Saad longoosa emmere gy'olya, takun mustajaba da'wa, Allah ajja kwanukula by'omusaba byonna. Tugambye ekigaana Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti natwanukula kwe kuba nti emmere gye tulya n'ebintu byonna ebitululaanye biri haramu. Waliwo ebika by'okufuna sente mu haramu bingi. Osobola okubeera musawo, mutuufu ng'omulwadde teyeetaaga kuteekako cupa, naye nojja n'ogamba buli omu ku mulimu gwe kwalya, nojja n'omugamba weetaaga emitwalo 8 tukuteekeko eccupa, ojja kubeera bulungi, nti okakasa nti ye. Naye nga wallahi amakerenda ga mutwalo ogwo gamumala okuwona, naye najja n'akuferaaferawo n'akulimbalimba olw'okuba gwe bambi tobitegeera, n'akozesa obutamanyako bw'obutamanyabwo ate okukubba n'okukunyaga. Era gye biggweera nga kukase olina okusasula emitwalo 8 kuba yakutaddeko eccupa, naye nga 10 zabadde 5 oba mutwalo zabadde zimala bulungi okuba nti oterera bulungi nnyo, ate era nga mu bukugu bwe yabadde akikakasa nti emutwalo gukumala okuwona, naye olw'obukumpanya n'okweyagaliza n'okuba nti anoonya ssente, ye tayagala kumanya, alina okubeerawo, alina okulya obulungi kubanga yasoma nabanga anoonya ssente mu mbeera eyo eri haramu. Abaddu ba Allah bebitiibwa, omuntu afaanana bw'atyo ssente ezo wamala n'azikwata n'azikozesa kyonna kyazikozesezza, oba n'azisaddaaka mu kkubo lya Allah, oba n'abanga aweereddemu omwana mulekwa, oba n'abanga alina omulimu gwonna gwazikozeemu, omulimu ogwo gwakozeemu Allah subhanahu wa ta'ala tagukkiriza. Era omubaka sallallahu alayhi wa sallama mu hadithi yagamba nti la yatasaddaqu ahadun bitamura min kasbin tayyib illa akhadhaha Allahu biyaminihi. Tewali muntu yenna asaddaaka maali ng'agisaddaako nga eva mu kasbin tayyib, nga yagikoleredde mu makubo amatuufu. Osaddaasa omutwalo naye mutuufu wagukoleredde, wagenze n'opoota ne weetikka omusenyu paka kawungeezi, ne bakwata omutwalo ogwo ne bagukuwa, n'oggyako 2,000 n'ozisaddaaka. For example, 2,000 z'owaddeyo, Allah subhanahu wa ta'ala azirisiivinga n'omukono gwo ogwa ddyo. Yurabbiha kama yurabbi ahadu fuluwihi au qulusahu, Allah subhanahu wa ta'ala azikubisaamu
engeri gyazikubisaamu yeye engeri gyolaba nga omuntu wabeera n'akayana akato oba ngamiya nga nto oba embuzi oba endigo oba enkoko ekintu kyonna engeri gye kijja kikulamu ne Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agenda akubisaamu ssente ezo noba zowaddeyo nga wazijja mu makubo matuufu hatta takuna mithla aljabal au a'zam okutuusa 2,000 zino wezifuuka ng'olusozi olunene bimaana wazikubisaamu ne zeeyongera nnyo oba olusozi olunene oba okusingawo. Abasomesa tusaba Allah abeerenga atusaasira. Tulina ebintu bingi nnyo bye tusaba abaana masomero naye oluusi nga malya nsimbi nga ffe tuteekawo makubo gaffe gakufunirako muzadde ono tubayiiza tutya oba ka school fees ke twabamala butuufu tuweddemu nga tutegekawo awo tuwa ey'amangu alo tulina tuwa egindi. Wallahi ebintu ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala abitunuulira mu mbeera ey'okuba nti kasbul haram. Omuntu asobola okuteekawo embeera n'asuula abaana ebibuuzo ng'ayagala bajje bafune remarking naddala ku level ya university. Baagala nnyo omwana ono agwe ebibuuzo ajje bamuddiseemu paper retaking oba paper agiretakinge buli paper gy'oretakinga olina okugisasulira agenda okugimakinga kuba yayagala ssente ayagala kumanya n'abanga obulamu bwabwe buwangaliza mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Tumenye kituleke ki genda ku bazimbi asobola okuteekako uzito n'agamba muganda wange nina emitayimbwa gy'oguze tegijja kukola mpe emitwalo aga nze ngende nkuleetera emitayimbwa gijja okukolera naye ng'akimanyi bulungi no gijja kukola naye nga wallahi ayagala kubbirako. Bamakanika b'amasimu bamakanika b'amarediyo bamakanika b'amativi kasbul haram mungi nnyo ku mulembe guno nga tuyita mu mbeera ey'okulimba tuyita mu mbeera ey'obukumpanya kubanga tugamba nze nina kulya ku mulimu gwange ate munnange Katonda naye alaba guno gwe mulimu gwange. Kyuma kya mmotoka kya mitwalo 10 naye gwe nojja n'ogamba omugagga nti kino tujja kukifuna wano nina kukirumba wa kisekka kyemmanyi kiri mwaga oba 3 naye ng'ogenda wali n'okijjamu n'ofuna wakikuwadde ku mitwalo 10 oba 7 n'okomawo n'omugamba nkiguze mitwalo 3 lisiiti enguddeko lisiiti ebuze. So emmaali eno gye tufunye okuva mu mbeera efaanana bw'etyo ewandiikibwako nti eri haram nekyogenda ogigulamu nakyo kiri haram era wonaakiteeka mu lubuto lwo Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukkiriza dduwa zo z'omusaba n'engoye zonna z'oyambala wonaabanga ozimusabiddemu Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukkiriza bitumusaba. Bye bimu ku biganisa Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti naatwanukula. So inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah mutukuvu takkiriza okuggyako ekitukuvu. Era mbagambye akhtar shay'in fi hayati al-insan ekintu ekisinga okuba ekyobulabe mu nsi mu bulamu bw'omuntu arrizq kwe kunoonya riziki. Wallahi tuginoonyeza mu haram tuginoonyeza ne mu halali ku njuyi zonna gye tuli tuginoonyeza mu mazima ne mu bulimba. Waliwo bba abaasalawo nga baginoonyeza mu bulimba bwokka tebaagala kumanya Mungu alira mulira eyo. Ate maali ekisinga okuba ekyobulabe gw'ogifuna nobanga ogiyagaliddemu ku nsi ku nkomero n'ekubonerezesa kyokka ate abaliddawo abazzukulu bo oba batabani bo basikira emmaali eno wadde wagifuna mu makubo makyamu bo ne bagiteeka mu kkubo ettuufu bagenda kufuna empeera. Era abamanyi batugamba nti andamu nnaasi yaumul qiyama abantu abagenda okusinga okwejjusa ku lunaku lw'enkomerero ghaniyun dakhala nnaara bimaalihi ye mugagga yayingira omuliro olw'essente ze. Yayingira atya omuliro olw'essente ze? Kasabahu min haram yazijja mu makubo makyamu then bano abasika abajjawo ne baba nga ate bo baddidde essente zino bazitutte mu kkubo ettuufu kuba tebibakwata kugwa amanyi gye wajja essente zo. Ffe tulaba kizimbe kye twasikira tulaba mmotoka ffe situmanyi ngeri ki gye wabifunamu ffe twasikira busikizi era ssente ezo ziba halali gye tuli era tuzisaddaaka mu buko lya Allah tatuvunaana mu mbeera eyo kubanga Allah atugamba wala taziru waziratun wizra ukhra teri agenda kwetikka kibi kya munne. Buli muntu yenna iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba. Soma ekitabo kyo gwe kennyini sigenda kikusomera ekikyo nga nawe otajja kunsomera kyange. Idhan omuntu owokubiri alimun ye mumanyi dakhala an-nar bi'ilmihi yayingira omuliro olwayirimu ye
kyokka bano bye yasomesa ne bayingira ejjana ma tabaqa ilmahu tiyateeka ilimu ye mu nkola yakamnyanga kusomesa bannange musaleke ekiro bannange musome Qur'ani bannange Allah mumwesibeko bannange bane kyokka yenga akola biri opposite atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun mulagira abantu okukola omirimu emirungi ne mubanga ate musoma n'ebitabo na buli kimwe kirimu ate ne mwerabira emyoyo gyammwe okuba nti gikola ebirungi ebyo. Allah yabuuza temulina magezi kati omuntu agenda okusinga okwejjusa ku lunaku olw'enkomerero ye mumanyi nga be yasomesa bayingira ejjana ate nga ye yabasomesa kyokka ye nga bamulaba akutte ekkubo agenze mu muliro wa na'udhu billahi min dhalik. So tayyib ekintu ekitukuvu kiyingira mu bintu bingi, kiyingira mu byenfuna, kiyingira mu byendya, kiyingira mu na buli kintu kyonna ekibeezaawo obulamu bwo. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba nti a'dhamu an-nisa'i baraka aisaruhunna mu'una. Omukyala asinga okubeeramu emikisa yoyo ai aqalluhunna maharan, yasinga okubeera n'amahari amatonotono. Omukyala asaba amahari amasaamusaamu agajja mwoyo gwamusaba ye mukyala agenda okusinga okubeera n'omukisa. Eyo tayyiba, oyo mutukuvu twala. Naye ateekawo obukwakulizo yala milioni 2 naye nga ne gwasaba milioni 2 musajja wa takwatana ku mitwalo 5 takwata ku mitwalo 7 akoma kuzikwata nga bamugamba mukama wa mugamba zitwali mu banka akoma kuzikwatira ku petrol station kwakola emitwalo 5 naye nga yayinako 15 ba 17 naye nga gwosaba milioni mmeka 2. Oluusi ebintu ebyo nabyo tubeerenga tubitunulira. Allah tugamba nti at-tayyibuna lit-tayyibat, abatukuvu era tujja kuba tubatukuvu, al-khabithat lil-khabithin, al-khabithat lil-khabithin, ababi bababi, deni abalungi era babalungi. So tugezeeko okunoonya abakyala ekikabo ekityo oboolyawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga abatuteeramu baraka. Twagala tubeerenga tumaliriza ebigambo bingi nnyo ebikwatagana ku kigambo tayyib, naye twagala tubeerenga tumaliza neno hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Yatugamba nti abange mu abantu, ayuha nnas, abange mu abantu, inna Allaha tayyib, Allah mutukuvu, la yaqbalu illa tayyiban, talina kyakkiriza kyonna kitali kitukuvu. Allah akwagala olabika bulungi, akwagala byolya byonna byonna biri halal. Kulu min at-tayyibati ma razaqnakum, yagamba mulyemu ebyo ebitukuvu bye twabagabira, kye tukugabiridde ky'oboolya, kye tutakuwadde kireke. Tewali bwetaavu bwa kukumpanya musajja busente bwe kubanga oyagala okulya obulungi, kubanga oyagala okusula awantu awanyiya, tewali bwetaavu. Allah atugamba nti kye tukuwadde ky'oba okola ki? Ky'oboolya. Bw'ogenda ku mukolo, bw'oba wateeseteese omukolo gwo n'ogamba nti abasajja bajja kutuula eno n'abaami n'abakyala bajja kutuula eno, omusajja n'akwata akatebe ate n'akatwala eno mu bakyala, okola otya gwe omuteesiteesi? Automatically omukimayo n'omugamba nedda baami, tulaba akapande kano n'ow'abakyala ate eno y'ew'abaami, tokyankalanya mukolo. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba temukyankalanya mukolo mu bumpimpi. Kulu min at-tayyibati ma razaqnakum, kye tukuwadde ky'oboolya, we tukuwadde nti tuula wano oba otuula, totutabulira mukolo ate kutuula mu basajja ate ng'oli mukyala, oba okutuula mu bakyala ng'oli mwami, ng'oli mukyala. Idhan ng'oli mwami tubeerenga tukaterezaako, tubeerenga tumanya omubaka sallallahu ekigambo ekiyagamba nti wa inna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Allah alagira abakkiriza ebyo byonna bye yalagira abatume. Buli mbaka sallallahu kyamulagirwa naawe kyakulagirwa ng'omukkiriza. Era tuleme kugamba nti nze siri nabbi era sivunaanyizibwa ku bimu tebinkwatako, era sisobola kunywera nga bannabbi bwe banywera, era sisobola bali basajja baali bannabbi. Ebyo mpulira nnyo banne nga tukola statements buziti oli ssebo yali nabbi muve nako. Gwosobola okusala ekiro kyonna nga yewe yasalanga bigere ne bizimba. Gwosobola okusiba ennaku 40 nga toliddeemu nga yewe yazisiibanga. Abamu twekwasa nnyo ebintu ebyo mbu oli yali nabbi, ebimu tuba tetusobola kubikola. Okujjako Allah bye yatugamba bye yayawula nti bino bya nabbi yekka khaliswatan lak, bibyo byeyawulidde si byaba bakkiriza nga we yawasa abakyala abasingawo okubaffe ababakkiriza ate bye yatulagira. Era n'akirambika bulungi mu Qur'ani nti khaliswatan lak, kikyo kyeyawulidde gy'oli. Naye yatugamba sallam mu hadith, Allah yalagira abakkiriza bima amara bihi al-mursalin, bye yalagira abatume bonna.
singa tubeera nansi naye tumuyita musawo wane waffe ye naali ewa musawo akumpereyo bukerenda bwa 3 omusujja gunnuma ne dokita ono ow'omu ddwaliro kafulu oba w'amannyo oba waakyo baki naye tumuyita musawo. Omusawo oli dokita ne nansi wekituuka ku bombi okuba empiso kuba bombi bakkirizibwa okuba empiso si bwe guli nansi akuba empiso ne dokita oli ow'amaanyi naye akuba empiso. Abantu bano babeera bakuba empiso bayina knowledge buli omu gya applyinga okugamba gyayongerawo mu kukuba empiso okwo oba knowledge esigala bonna bakozeseza yeemu naye nga basiŋŋana mu level oli dokita ono nansi level zaabwe zaawukana naye wekituuka ku kukuba empiso basigala ku level yeemu era ono ajja kujja asisirizebwa akwate empiso agikubewo. Ono abanga eddagala bamugambye kupima lya kigero bwe kiti nono libajja okumugamba okupima era bonna bajja kukuba empiso mu kifo kyekimu nga ekiteekeddwa okubeera nga kikolebwa. Kati ffe tutwale level y'abannansi naffe tuli basawo baali bannabbi ridwanullahi alaihim badokita batusingako balina bye bamanyi ffe bye tutaamanyi oba oli awo naye nga tutuuka mu kukola emirimu gya ibaada tusigala ffenna tuvunaanyizibwa. Era omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba Fatima radiyallahu anha nti nsaba kyonna kyoyagala nga nkyali mulamu kubanga la ughni anki min Allahi shay'an wa Allah subhanahu wa ta'ala sina kantu konna kingenda kuba nti nno nkugasa. So okulya halal gegamu ku makubo ge tuyinza okuyitiramu okufuna okwanukulwa kw'edduwa zaffe. Ebimu ku bitugaana Allah okutwanukula kulya haram n'okuba nti netutufaayo okutwala buvunaanyizibwa kulya halaali. Ab'ebitiibwa ekintu ekituufu kimanyiddwa n'ekintu ekitali kituufu nakyo kimanyiddwa. Tetwetaaga kunnyonnyola nnyo nti kino nti riba bannange nti bannange sente z'okufera sente zaaki tetwetaaga kubinnyonnyola nnyo kubanga halal bayin wal haramu bayin. Tusaba Allah abe nga atugasa n'ebigambo ebyo era tumusaba okuba nti atuwa okufuna riziki makuba amatuufu tuleme kukemebwa bikemo bya kunoonya riziki kubanga tugenda kubanga tubuuzibwa. Kanjisembyo hadithi eno sallallahu atugamba nti tewali n'omu mmwe illa sayukallimuhu rabbuhu, tewali muntu n'omu okujjako nga Allah ajja kwogera naye maaso ku maaso ng'ayimiridde bw'ati maaso ku maaso. Naye ebimu byajja okumubuuza an maalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, sente wazijjawa era wazisaasaanya ng'otya. Tubeere nga twegendereza ekibuuzo ekyo oba tulikyanukula. Walhamdulillahi rabbil alamin.